Faadi TV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige ne kade amawulire genze nago amawulire si malungi munake kibinyo muli mutya batumide ka bali ekata namwe bali mu ggwanga lya Saudi Arabia basinza mu ggwanga lya Uganda mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugi following abagita Faadi TV UG bagamba nti waliwo abazadde abanoonya obukadde 8 okutaasa obulamu bw'omuwala waabwe alina ekituli ku mutima obukadde 8 obukadde 8 sente nnyingi nnyo ekiri ku mutima. Muhammad Sekyanzi ne Vivian Huwase omukyala amuyita Vivian Huwase abazadde ba Kiyane Sekyanzi Junior bawanjagidde abazira kisa okubadduukirira ebisingawo munanti bukedde bamu kwa Vision Group bamu kwa abakozi ki avudde kubanga bakwasaganyizaako family eno kubanga bajjambako kubanga banoonya obuyambi omuto ogulengera mu kifaananyi amanyikidwa nga Sekyanzi Junior Kiyane omuto oyo alina ekituli ku mutima ebizibu abantu balina ebizibu sijja kukoma kibagamba nti bw'oba tulina kizibu kyonna ky'olina ng'oli bulungi abantu balamu nga bonna balikkirira nga likuliko gwe betaaga kulongoosa oba kukola biki weebaze Katonda aba akwagala nnyo okutaasa ebintu ng'ebyo weebaze nnyo Katonda okubanga obulamu bwo buli seated tulina wakuluma abantu bonna balamu abantu balina ebizibu nankwale bagamba nti muno mu nsi kizibu omuntu okubeerawo nga tolina bizibu naye osooka n'obalansinga ebizibu by'olina n'eby'abalala bye balina. Ekizibu kino gwe kyamaanyi gwe okubanga omuntu weetaaga miliyoni 8 sente nnyingi ezo okufuna omuntu okuzikuwa lumu zonna n'azikwata n'azikuwa miliyoni 8 n'onaziyita lunaana miliyoni 8 si lunaana ziri 8. Omuntu bamuyita Sekyanzi Kiyane Junior ye mulwadde gulengera mu kifaananyi bebi oyo bannange ensi eno si nnyangu bannange abantu balina ebizibu bambi. Vision Group ekwataganye wamu n'abantu abasinga okubanga bambi bayambako abazadde bano era abazadde bano baddukidde ku Vision Group ku Bukedde TV ku Sunny TV zaabwe zonna Lupapula New Vision bakole ki bayambeko okubanga bakola ki ebifaananyi babiteeka mu mpapula zaabwe ku ma TV gaabwe ku social media platforms zaabwe n'okubayambako okubanga bakola ki bafuna akasente k'okulongoosa omuto alina ekituli ku mutima munnange bya nnaku naye nga yensi gye tuwangaaliramu muno mu nsi bannange gye tuwangaaliramu si nnyangu ebyaddala ensi yo si nnyangu. Katonda abayambe bambi bakole ki basobola okubanga bafuna akasente ako naye nga akasente k'amazima akasente kangi ebiseera ebisinga abantu abalwala endwadde bwe zityo era esente zo ziba nnyingi ziba mpitirivu ziba nnyingi ate ekizibu ky'obulwadde kyo tekimanya oba oziyina ensente oba toziina kyekizibu ekiri ku bulwadde. Endwadde zo tezimanya nti mwavu buli omu emulumba tegamba nti ono sijja kumulumba talina bulungi ssente wa si byangu naye nga Mukama Katonda abayambe basobola okubanga bambi Vision Group ebayambako okubanga bakola ki okubanga bafuna omukisa ayinza okubanga bakwasaganyizako. Stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi eno bagita Faadi TV UG amawulire mba nago agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda nenkugamba nti comment section weeri awo obubaka buntira mu comment section ate osigale nga hogifolingamu nange omuto oyo yeetaaga okubanga alongoosebwa alina ekituli ku mutima. Mbagala nnyo mwenna sigala ng'ogifollowinga likenga subscribinga nyiga kade Katonda abayambe. Vision Group eyongera okubanga ebateekamu amaanyi basobola okubanga bafuna akasente ako naye akasente kangi ebyo ddala Katonda abayambe bambi abakwasizeeko mbe bulungi.